otya amanya atya oba alibeera mu abo Allah balikola ki baliyagala n'abasonyiwa oba bakola ki kitegeeza n'amazambi amalala tugeewala naye shiriki yakola ki yalaga wala yasukka Allah tagenda kubeera nga akussaako okusaasira ku lunaku olwakhira tuli fenna kyekisudde ennyo abantu mu shiriki ekisookera ddala aljahlu biddiini abantu obutamanya ddiini ya busiraamu obutagisoma aljahlu biddiini abantu nga tebamanyi ddiini bali awo bawuliriza tebafuddeeyo kusoma ddiini yaabwe kutegeera Allah ayagala ki falaisa hunaka daun qatil kaljahal teriyo kirwadde kisi tekimanyi kansa nga butamanya bubi era omuntu teyewaana nakyo kya alhamdulillah Allah yampa sikola ki simanyi ate ddiini eno ey'obusiraamu eyimiridde ku kumanya omuntu alina okuba nga amanyi kubanga bw'oba tomanyi tojja kusinza Allah tojja kutegeera Allah asinzibwa atya eno eddiini teri ngeri y'abakatuliki ey'abakatuliki faaza abeera mu kkanisa n'abakuutira obutamanya nnyo era nga babalaga nti alimanyi ebingi alibuuzibwa bingi ne bafundikira nga baga nti bwatyo Mukama bw'abyogedde ntegerekisi naye eddiini ey'obusiraamu eyimiridde kukola ki ku kumanya bantu bangi basinzizza entaana abamu ne basaba ba awuliya be bayita nti bakabona ne basaba abafu lwa butamanya gw'olukuzaala ne bakutuuma erinnya ly'obusiraamu n'oyiga okwambala enkofiira ogenza okwetunulako mu kkulako okutegeera ng'olina n'ettayiri oga nze ndi musiraamu awedde emirimu era nakakutula enkofiira 9 ekyo si bwe busiraamu busiraamu olina kubusoma obutegeera osobole okwawula asinzibwa n'ebitakola ki n'ebitasinzibwa naye abantu tebamanyi obutamanya butta aljahlu biddiini bane tusome obusiraamu bwaffe ate bwe ŋŋamba okubusoma so sitegeeza kubuwuliriza kati abasinga wano mu darusu muzze kuwuliriza ate abakyala bendabanga abazze okusoma bakutte ekkalaamu n'ebiki abaami bali comfortable basumagira bali mu ntebe abamu banaatera naggwira bannaabwe kati anaawuliriza atya n'ategeera atya ebisudde abantu mu shiriki butakola ki aljahal obutamanya tuli fenna obutakola ki obutamanya nsonga ey'okubiri mu bimu ebitusuula mu shiriki netubeera nga ddala shiriki tetumumanyi adamu ma'rifatullah obutamanyani Allah wama qadarullahi haqqa qadari abantu tebamanya Allah kumugulumiza ekitiibwa kya Allah kiteekeddwa okusigalawo osaba otya omufu ng'asaba ye Allah alhayyul qayyum omulamu ayeyimirizaawo naye n'ogenda ku ntaana hatta n'olaba n'abantu abagenda e Makka olugendo ne lumukakatako kyagenda kukola umra agenda kukola hijja n'asooka ku ntaana n'asaba n'abasiibula nga ne gwasaba obugagga gwasaba mujje mu mbeera yafa nga yamusinga okuba obubi asoba yaani ya Allah tolaba nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bwe yali ne Ibn Abbas nga mwana muto namugaa nti ya gulam inni uallimuka kalimat ihfadillaha yahfaduk ihfadillaha tajid tujahak naye yamugamba kyenjagaddemu wa idha sa'alta fas'alillah bwobanga osabasabani saba Allah temulabanga tubeera mu ssala netugamba nti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ay Allah gwe tusinza wa iyyaka nasta'in era gwe twesigamirako ensonga zaffe
lwaki ate oluzaalo oluzza eri lubaale olw'okuba omwana abuze? lwaki obugagga obunoonya mu masabo? wa idha sta'anta fasta'in billah iyyaka nasta'in. lwaki ogenda n'osaba abafu nga tulina ebitumalira? iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nera ba Ibn Abbas nabbi bwamukuutira namugamba nti wa idha sa'alta fas'alillah wa idha sta'anta fasta'in billah. bw'obanga osaba obuyambi oyambibwa ensonga zonna, fasta'inu billah, weyambise ani? weyambise Allah subhanahu wa ta'ala. kati shiriki atta emirimu. ekirala at-ta'assubu bi ara'i rijal, ebireesa abantu okubeera nga bagwa mu shiriki. eitha abaabasookawo endowooza z'abo abaabakulembera. wano bw'obuuza abantu abasinga obungi lwaki okola ekintu ekyo mu busiraamu ng'ote obusiraamu tebukikkiriza, akuddamu atya? bakitaffe inna kadhalika wajadna abaana yafaaluun. bwe batyo bye baali bakola. munnange eno edduwa taata yagitulaamira, munnange kino taata yakitukuutira. naye taata w'oyo gw'ogamba nti yabalaamira edduwa eyo obutava mu lujja yali nabbi wakumeka mu bannabbi. kubanga eddiini ejjibwa kwani? ku nabbi. kati bakitaffe abo bajjajjaffe betujjako ebyo nti baabitukuutira baali bannabbi bakumeka mu bannabbi Allah be yatunyumiza? Gwotunuulira olujjegere lw'abannabbi mulimu jjajjaawo nti yakkibwako eddiini oba obubaka. n'olw'ensonga eyo baganda bange abasiraamu, ekigambo ky'okugattikako Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yakikola ki? yakiziiza n'akiteekako obusungu obw'ekika ekyaki ekyawaggulu, nga Allah subhanahu wa ta'ala tagenda kusonyiwa muntu yenna alikola shiriki. beera mu bulamu obwakanyigo naye nga shiriki tomukoze eki? tomuguddeemu. beera mu mbeera yonna gy'oyitamu, omwana abulwa waka nga tomulina naye nga tokoze eki? tokoze shiriki. naye abantu ogenda okulaba nga balina ebintu bye beekwatako. lwaki bakola ensonga eyo? abakyala amasabo nga gajjudde, embeera zammwe, obufumbo ne butagalamu, oli n'agenda mu shiriki. omwami n'amuzzaako era oli n'agenda mu shiriki. obufumbo okubutereeza tebuteerana naki? na shiriki. olina kusaba Allah. naye nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam, inna arruqa wattamaimu wattiwala shirkun. tiwala lyeddagala abakyala lye bakola bafune obuganzi eri abaki? eri abaami baabwe. ebyo bye bakuwa abasawo abaganda, baseeka, abasomi ba lukuya, simanya abajjako amajini, daga kano kakole buti. kubanga mushiriku yenna Katonda yamuwa ekitendo kya butategeera, n'amuwa ekitendo eky'obukyafu. omuntu watuuka okuga nti genda ofuke mu sowaani, naawe n'ositama bulungi n'okola susu mu sowaani, baawo mwaliira n'omuliisa ebikyafu. tebaliwo wano ababeera basenga abatali balungi biki be bateeka mu mpombo? nina otabamu na nsonyi. obukyafu obusembayo okuba obwa waggulu mushiriku ye tabutya, akwasa mu nagisi. n'obanga oyagala kuloga muntu, oba abamu babateekako bintuntu. ngena n'ensuubira ebiseera ebimu nenga nti abasawo bano be bayita abaganda oba abantu abajja oluusi baba baagala babeegobeko oba okuteekawo bitiisatiisa. olina ojja n'omunyonyola ensonga
naga agenda ku kkubo ondeetere nagisi ate nga yamulalu oyawula eki eyo omulalu netali yamulalu naye ndowooza katukkirize nti buli akola ku kkubo obukyafu aba muki aba mulalu naye ekyo omushiriku akikugamba. Omukyalo omu yanyumizibwa nnyo yabulwa abaana beku mu lutalo olwaleeta pulezidenti Museveni abaana babiri ne babumulako n'agenda ku musawo Muganda. Musawo Muganda amagezi ge yamuwa n'amugamba nti weeyambule, n'amuwa emmindi n'amulagirira omuti gwalinga mu Stenseni ku kyalo kyabwe n'amugamba nti genda ng'ogulinnye ofuwenga emmindi eno nga bw'olaamiriza ng'ali bukunya ng'ataagulinnya. Buli yalinnyanga bw'ati ensonyi ze ne zeeyongera okubikkuka. Bwe yafuwanga emmindi bw'ati ng'agenda alaamiriza abaana n'ayongera obuswavu. Abaana tabafunye, laba bye bamukozesezza. Shiriki kati mbagaye nti mushiriku takola ki? Walakad fassalna al-ayati liqaumin yaqilun. Twannyonnyola amateeka eri abantu abalina amaki. Kati ye mushiriku teyategeera. Bani twewale shiriki. Twewale ki? Shiriki. N'ebyo byonna ebitusembeza eri obushiriku tubyewale. Kubanga ojja kuddaawo gire noonya kino ate kati njagala kiri naye nga ensobi z'oliko mpitirivu. Shiriki ate emirimu Allah tagenda kukusonyiwa kasita ogwa muki? Kasita ogwa mu shiriki. Abakyala bangi bagenda mu masabo okunoonya obuganzi, ne bagenda mu masabo banyweza amaka, ne bagenda mu masabo banoonya abaana, hatta n'abasajja. Naye njagala tukimanye nti buli muntu yenna agwa muki? Agwa mu shiriki n'abeera nga agattise ku Allah subhanahu wa ta'ala n'ekintu ekirala kyonna emirimu gye Allah agikola ki? Allah agisazaamu. Ne bw'onoosiiba ennyo, ne bw'onookola ibaada ezifaanagana zitya, ne bw'onoobeera nga ggwe kiki, tubeere nga twewala olumbe olw'okugwa mu ki? Olw'okugwa mu shiriki. Tuli ffenna shiriki omutono kalhalfu bigayrillah. Waliwo shiriki omutono abantu gwe bagwamu ng'okulayira ekitali ani? Ekitali Allah. Oli n'alayira amalaalo, n'alayira hatta abamu abasiraamu alayira mutume, agamba nkulayiridde mutume ali e Madiina, mutume Muhammad, mutume Quraish Muhammad, n'amulayira. Abamu balayira bakabaka, abamu balayira bakabona, naye alhalfu bigayrillah. Kyava Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti man kana halifan falyahlif billah. Yenna aba alayira alayirani? Alayire Allah subhanahu wa ta'ala. Ne shiriki omutono tumwewale kubanga kazaala bulwa. Tuli ffenna basiraamu okusiba abaana yirizi mu biwato, okubatangira endwadde, abamu babasiba mu bigumba. Kasita oba ng'okakasa yirizi eyo wadde seeka agisibyemu ayatul kursi, togiteeka mu kiwato kya mwana. Naye bw'okakasa tikino ekimusibiddwamu mwe muli obulamu bwe obwaki? Obwenkomeredde, era kyekigenda omugasa, kyekimutangira, oba oyingidde mu muteeko gwa shiriki omuki? Shiriki omunene. Tegerekisi n'olw'ensonga eyo twewale ensonga y'okubeera nga tugattika ku Allah subhanahu wa ta'ala olw'akabenje akanene akali mu kugattika ku Allah subhanahu wa ta'ala. Ekirala asihiru, eki eddogo. Kyobulaba haddu sahir al-katil, kibonerezo ky'omulogo kukola ki? Kuttibwa mu Busiraamu. Omulogo ayonoona. wattaba'u ma tatilu shayatin ala mulki Sulaiman wama kafara Sulaiman walakinna shayatina
kafaru yuallimuna nnasa sihira. Shaitani ezo eziyigiriza abantu obulogo. Eddogo terikkirizibwa. Noganze Shamimu ne wandoga. Ate andoga kumwagala. Ate era kyenjagala anjagale. I don't care. Nabbi yaganti inna ruqa wattamaim wattiwala shirkun. Nabbi yamuyita shiriki. Ne mulimu abeebuliza bulizaawo. I don't mind. Ate andoga kumwagala. Kundoga nga andogera mu mukwano sifaayo. Ebyo byennyini byoyogera ebyo byebiragira ddala nti oli kiroge. Kuboga nti tofaayo. Gwomanyi taathiru sihir. Ebiyinza ova mu ddogo. Ekiroge ekyogera ebyo. Sifaayo naye bandoga. Wallahi nze naliko n'omusajja ng'ojjeeko bala abaayogera nti eddogo naliko n'omusajja maaso ku maaso nga tuli Saudi eyo ku embassy. N'ayogera statement yennyini. Nanga nze omukyala ne bwandoga nga ndogera mu kumwagala tekyenjagala. Ekyo si kifaako. Twali tukyasoma statement eyo omusajja n'agifulumya. Kitegeeza abantu balina okumanya eddogo bw'ologa n'ologa omwana wa munno n'ologa mujjawo n'ologa ab'eŋŋanda zo bakusanga ku malaalo weeyambudde okutte ku mabeere erya ddyo n'erya kkono bw'olaamiriza ate by'olaamiriza toyagala bakulengere. Eddogo bameka olwaleero abagudde mu ddogo ne baloga bannaabo. Oli natta munno obulamu bwe bonna n'amuliisa kasasiro. Lwaki? Lwa ddogo. wattaba'u ma tatilu shayatin ala mulki Sulaiman wama kafara Sulaiman walakinna shayatina kafaru. Bannange eddogo lifulumya omuntu mu busiraamu bukaafu. Ne bameka bagenda mu masabo nga bagenze kuloga. Wama kafara Sulaiman walakinna shayatina kafaru yuallimuna nnasa sihra. Kati eddogo eryo terikkirizibwa. N'ebyo byonna bye mulaba ebyantu bye bakozesa mu mbeera ey'okuloga, mulimu abatuloga nga batuloga maaso butalaba kiki kituufu nga baani nga abafuusa. Temulaba nga kabafuusa? Oli n'olaba mbu afuusizza sukaali, afuusizza ebiberenge. Oyo gavumenti nebanga temwagala oyo. Abantu sukaali n'ababula, afuna bufunyi balogobana, ono n'amuteeka nakawa n'afuusa ensawo z'essukaali. Baba baloze maaso gaffe nga tetulaba kituufu. Era omuntu ayonywereza ku adhikaali ng'aliko Allah alimu tawhid alabira ddala obutuufu bw'ensonga nti oyo si sukaali. Naye abasigadde bakwata ku mutwe afu agize sukaali n'abiika eggi enkoko. Ogenda okulaba amasomero agedda tulina omufuusa muleete ebitaano bitaano. Abazadde ne bawaayo ebitaano bitaano, abaana bagenda kukyaza omuki omulogo. Asooka kuloga edimasita anti asookera mu ofiisi n'aloga sitaafu kakali najja mu baana n'aloga abo mbw abiisa eggi. Bana abiisa eggi. Gwe n'obeera ng'oyo n'aba nga abiika eggi. Twalirunze enkoko. Oyo alibadde n'obwetaavu bw'amagi asitame busitami wakaawe afulumye ebisero n'ebiki n'ebisero. N'olaba oli bataddewo omusamize yennyini, omushiriku yennyini, mbw agenda kuyita mu kabina k'ente afulumire mu kamwa. Heye bannaye afulumye ente agyetoolodde bwetooloozi kuyiraga afulumye. Oyo mushiriku
akozesa ddogo. Eddogo eryo Allah alimye mu suratu Taha. Abalogo ba Falaawo balikola ki? Balikozesanga. Kati temutera okulaba bino abantu abe muyita era abafuusa bammwe abalogo bennyini abashiriku. Olina ne bamuteeka akasepiti ku lubuto, ne baleeta abasajja bakabode nga bamiraadu abo, naga akasike naasika naga kaganye eryo ddogo, ne baleeta abalala ne oli naasika ku lubuto naga Allahu, oli ate nakuba takbira Allahu akbar. Eyo takbira ejaawo ku shiriki. Wow, hadha kufuru. Ebyo abantu babikozesa. Oli naayita kuwaya atambula. Ntegerekisi ekirala era abantu kye bakozesa mu ddogeo yenzijanjaba. Muntu agwa ku accident n'amenyeko okugulu, ne bamutwala embaalo, omusawo olumutulako bwe naga muzeeyo, nze nja muyungiranga Kampala, totawana kujja eno. N'amenya enkoko oba n'amenya embuzi. Kati embuzi gy'omenye ekkoze eki? Oba enkoko gy'omenye ekugulu ekkoze eki? Ye oli amuga nti aku ssaawa 10 beera waka obeere seefu, totambula. Kati ye akwata nkoko, olaba oli kulaaja ng'oli ali ku nkoko. Enkoko ekkoze eki? Oba embuzi gy'omenye okuki? Ebyo byonna byonna abantu bakozesa bulogo. Eddogo erifaanana bwe lityo. Ebyo byonna tumanye nti abashiriku bayingira mu ddogo ne balikozesa. Oli n'alabanga awona, kumba ali kuki? Ali ku ddogo. N'olw'ensonga eyo abasiraamu twewala ekigambo kyaki? Ekigambo ky'eddogo, kubanga eddogo nabwo bukaafu kasita okiyingiramu era kikujja mu buki? Obusiraamu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam teyalitaddewo haddu ya mulogo, kuttibwa. Mulogo ayonoona society. Obubi bwe bubi nnyo, ayonoona society. Kibula Nabbi sallallahu alaihi wasallam hadisi endala yatugamba nti ijtanibu sab'a almubiqat, mwewala amazambi almuhulikat, agazikiriza. Naye mwago ge yannyonnyola shiriki, nannyonnyola n'obuki? N'obulogo. Nti abeera okwo ku kyalo nga mulogo amanyikiddwa, ayigiriza n'abantu okukola ki? Okuloga. Kale obulogo tebwawukana na oba omulogo tayawukana na muki? Na mushiriku. Naye nga bameka abagendayo? Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti man ata kahinan, hadisi endala man ata arrafan, nimata man ata kahinan fasaddakahu bima yaqul. Senga ogendayo n'okakasa byakoze eki? Byayogedde. Oli akola n'olagirayo ne munno, n'olagirayo mukyala munno. Nabbi yagamba nti fakad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisi endala man ata arrafan la tuqbalu minhu salatuhu 40 yawman. Kasita ogendayo bugenzi, oli agenza akakasizza ebikoleddwa, naye onaagenzeeyo esswala ze ennaku 40 Allah tazikola ki? Tazikiriza. Kitegeeza tetwesembereza bantu abo. Tegerekisi naye oli agenda agamba nina mukwano gwange mulogo nfanfe. Oyo abeera atya mukwano gwo nfanfe? Ayonoona enzikiriza zo, ayonoona eddiini yo. N'olw'ensonga eyo twewale ekigambo kyaki? Ekigambo ky'eddogo, kubanga eddogo bukaafu era bufulumya omuntu mu buki? Mu busiraamu. Maliriza ebigambo byange kubanga bamasheekhe bangi batudde, kyagala kufuuka nyumirwa muzindaalo. Seeka oli obudda Seeka Ssenjala alabika ayagala kugenda ne basheekhe abalala mbalengera. Sheekhe Nasiru mulaba, Seeka wange atannawasa
sebu kulengedde saagala mwogera linnya naye yeetegedde sheekh wange Sheikh Fahadi alhamdulillah. Kale saagala kususa bigambo byange awo mulundi ogujja ekisinza okundeeta wano kwe kulaba ennyo essomero lya muganda wange ono Haji Ismail Sewagudde lye yatuzimbidde lye tukakasa nti lijja kubeera ku musingi omusiraamu ogw'enzikiriza kuba abalirimu tubeesiga. Saba Allah aliteekemu baraka, aliwo abaana abalungi basome bataase obusiraamu n'abasiraamu. Sebo nkusabira eyo nno muganda wange ng'oggyeko bino eby'obusiraamu, kusabira Allah akuteremu baraka, akutaasa ababi ab'amaaso amaki ag'ensaalwa, ate akuteeka obukuumi ku ssomero lyaffe lino. Tulaba abasiraamu nga bakoze ebintu bino tuddamu amaanyi, tukakasa nti obusiraamu bwaffe buzze bukola ki? Buzze bugaziwa, alhamdulillah. Kale maliriza ebigambo byange nga mbakubiriza abakyala abali wano, amaka gaffe mugateeke ku musingi omusiraamu ddala ogw'enzikiriza, mugateeke ku musingi ddala omusiraamu ogwaki? Ogw'enzikiriza. Mwewale shiriki ne bannyiniyo, muleme kulimbibwa bashiriku abajja okubonoonera eddiini yammwe. Waliwo ebintu bye tuzze tukoppakopa nga abakyala ate nga bikontona n'obusiraamu. Omwana n'akaaba ekiro n'omwambaza ekkanzu ya seeka nti akole ki? Kyajja kusirika. Yes, ekkanzu ya kitaawe, kitaawe wuuyo. Oluusi kitaawe ali Saudi asoma n'amuteeka mu kkanzu. Mwana akaaba ekitaawe wuuyo n'amwambaza t-shirt. Senga ddala essaati zaali zisirisa abaana, senga kyekiddako mwe baalitambulidde gwomuteeka buteesaawo mu kanzu oba mu ssaati eya kitaawe n'akola ki? N'asirika yekka. Emmere n'ekuwunyako n'ogiyisaamu olugaayo, epaba n'okugula epaba. Omwana amabeere ne gamutuga n'ogamba otya? Mululu gwa jjajjaawe buka mululu gwa kitaawe naye gwaba jjajjaabe n'ebirala abantu bibalambiriza. Maka gaffe tugateeke ku musingi omuki? Omusiraamu. Nammwe abasajja muyambeeko abakyala baffe okusinza Allah nga bamusinziza ddala ku nzikirize ki? Entuufu. Munne mukubirize muge nti Shamimu nywerera ku busiraamu, nywerera ku ddiini, nywerera ku tawhid. Bw'onoonyera nno bw'oti munnange Shamimu ogenda kufuna omukwano gwa Allah. Allah agenda kuwa ejjana ey'olubeerera, ogenda kuwona ebizibu eby'enkomerero n'eby'edduniya. Tunyweze abantu nga tubanywereza ku busiraamu obutuufu, tubasomese. Twewala ebikolwa ebikyamu eby'ekishiriku eby'ekikaafu, era twewala okuva mu buki? Mu busiraamu. Twewale n'okufumbirwa abasajja abatali baki? Abatali basiraamu. N'abaana bammwe mubibeewaze. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ebibuuzo bino sekabye kabyanukule. Kibuuzo ekisooka, bwe ndeka esswala mba nkaafuwadde, bwe siddamu kusaala, bwe nziramu n'ensaala olwo obusiraamu mba mbuzzeemu? Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti man taraka as-sala fakad kafara, omuntu aleese esswala aba amaze okkafuwala. Hadisi endala al-ahdu alladhi baynana wa baynahum tarku as-sala. حديث يا ابن عمر بني الإسلام على 5: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقامة الصلاة. تلفنا الصلاة بيب السلام ولفنيما والشهادة بواتشو جدك ولبا الله ينيم يقبان توابا زيلا جليلا نالاغا كبينجا أكنين كبالنا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات
fasawfa yalqawna ghayya. Ibn Abbas bwe yali agamba annyonnyola ekigambo ghayya yagamba nti waadi fi jahannam, lusenyo luli muki mu jahannam. N'ensonyi n'egundi ezo endala ensenyi ez'omuliro zeekingiriza obutayingira muki mu ghayya. Olw'akabenje k'omuntu aleka esswala. Lwaki oleka esswala? Siraamu bw'atulagira kusaala swala mmeka? 5. Naye oli ate bw'azireka bilkulliya nga tasaalira ddala, bilkulliya tasaala biittifaaqi ahli ilm, hadha kafir. Era bw'afa tasaalirwa, bw'afa tebamunaaza, tebamuzinga, tebamuziika, waziikibwa abasiraamu wadde okusikirwa. Hadha murtad. Senga abeera tasaalira ddala bilkulliya, sola tazisaalira ddala. Zenalabako omusiraamu nakati akyali ku nsi tasaala. Twamuwandiikira ebbaluwa nga ab'omugi natugaa teseeka munjagazaki nabawa abaana basaala nammwe nze munkole ki? Naye yidi emu yasoobasooba ajje mu yidi, baali bakakuba takbiira bwe bati ne bamukubira essimu n'avaamu n'atambula ng'agenda ayogera taddanga. Kati waliwo abantu abatasaala ne weewuunya obulamu bw'abano bawangaala batya? Omuntu okuwangaala obulamu obutaliimu ki? Obutaliimu swala. Naye omuntu bw'aleka esswala n'addamu n'agisaala aba afuuse. Ntegere ekyo kyolese bw'okikola nga kyekikujje mu busiraamu, abanyamu bakinnyonnyola nti obusiraamu obukoze eki? Swala yebadde ekuggyemu ogikoze eki? Ogisadde, fa anta muslim hukuman, okomyewo kati ofuuse muki? Ofuuse musiraamu. Naye temuzannyira ku kigambo kyeki? Kiswala. Buli omu akuutire munne swala. Naddala abakyala mutera nnyo obutasaala, naddala ku mikolo nga gino. Guno gwa ddiini. Naye emikolo gino egibateesaako make-up, oli n'agaana okufuna wuzu lwa make-up. Ali awo Shamimu atiba with her make-up, tayagala kufuna wuzu. Make-up ate wa bbeeyi yamujje Dubai, China. Bw'amuteekako amazzi akola ki? Sebo n'atuula mu ntebe akuta akatebe ku kifo ekisooka ku mwanjo, tayagala kusaala kuva. Bw'anaavaawo bajja kibba. Kiringa bano era ababeera mu bidaala bino ebyokuzikira, abasinga basaala tebalina wuzu. Alinaanye omugenyi omukulu ate wali oluwombo, bw'anaavaawo agenda afune ki? Wuzu. Ekifo bakikola ki? Bakitwala n'amala gasaala. Ze naliko ku mukolo enkoowaawo, omukyala wa Haaji yennyini yali asaala nange aseeka temumugoberera, talina wuzu. Wallahi ng'ate bba nange aseeka tomugoberera, talina wuzu. Omukyala nange aseeka tomugoberera, talina wuzu. Oyo bw'atyo. Kati nze era ku mikolo simala gagoberera bantu kuswala, mala kukakasa nti otegeera bulungi obusira. Naye bino oyambadde omuleera, Allahu akbar. Ninda nensaala oluki, bantu basaala tebalina wuzu. Anti obwa smartness bumukola ki? Atayagala genda mu manju. Kale tukomyawo bannaye, kyekisembayo ku basheekhe nabagaye basomese. Seeka mbuuza bamuhibbiina ne batiimu amanu ne bashahada n'abashahada balamulwa batya nabo basunni bannaffe? Sookera ddala kaida y'obusiraamu egamba etya? Alhukumu ala shay'in far'un an tasawwurihi. Oba oyagala okumanya ekintu sooka okikole ki? Okitegeere, okinnyonnyoke bulungi. Tiimu amanu sibamanyi, n'abashahada sibategeera. Naye oba otegeeza abalina shahada entuufu, bw'oba otegeezaamu ki? Naye bentera okuwulira era bendaba bamuhibbiina abakuŋŋaana nti basaalira nabbi, balina buruda. Abo mwana wattu baba bazuuzi, abo bannabbidaa, abo bemmanyiiko. Naye bano tiimu amanu sibamanyi. Tiimu amanu bategeeza ki? Saagala kulamula kyesikola ki?
naye bali bamuhibbiina bombalaba bakuŋŋaanye maka balina daira basalira nabbi basoma zigundi ezo baruzanji abo bo bazuuzi ntegerekisi naye bano tiimu amanu tiimu shahada abo sibamanyi abamanyi ajja batunyonnyola bakola biki bwe tunaabizuula ne tubiteeka ku mmeeza ku miizaani nga biri bweru wa nkola ya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tewali nsonyi kubaleeta ne bafaanana bano abasoose nti nabo bannaki bannabida kasa tumala okikakasa naye sibamanyi nze abo ba amanu basimanyi ba shahada soose nabbawulira wano naye bamuhibbiina abo bombawulira era mbalaba bye bakola biri bweru wa njigiriza ya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi'ita am abaita kiriza obakola ki obagaana eyo si yali enkola ya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta bayingiramu n'obusuufi bayingiramu n'obuki n'obusuufi abagenda ewala ennyo ne basukka mu busuufi faghala fi hatta beetolola n'entaana ne bakola daira ku ntaana hatta batuuka ne ku ddaala erisaba abaki abafu bagulaatu suufiya basaba n'abafu beetoloola entaana ntegerekisi bantu bazibu nnyo sheekh omu yali atusomesa sirimwerabira yatusomesanga aqida emakka eyo nali nkolayo diploma naye bwe yali atusomesa aqida yatusomesa ku bantu abo bagulaatu suufiya baalina omu gwe bayita waliyu waabwe ali ku ddaala liri eryabakabona watuuka ku ddaala eryo essola zimuvaako taskutu anhu takalifu amateeka g'eddiini gamukola ki tasaala ibaada bwetuuka alowoozaako ndowooze kaakati yali ebuyindi wuliriza kyensembyayo nakyo yali buyindi ng'asaaza magaribi n'atandika okukola harakati movement mu ssola bw'ati aga ne baga nti imaamu essola bweggwa ne bamubuuza nti ng'obadde okola bwoti wali omuvubuka yayagala nnyo amanyi lwaki akoze bw'ati namuga nti raaitu kalban fi lharamu nengedde embwa ku haramu famanatuhu mbadde njigaana ereme kuyingira haramu kyenva nkoze bwe nti ali luddawa ali India alengera ebifawa ebifa emakka kyekibadde kimukoza bwati musola abadde alaba embwa nga eyingira ku haramu abadde agigaana kati omuvubuka ono bwaddayo ewaka n'anyumizaako mukyala we namugaa nti hatha garibu imaamu oyo tumukyazeeko tumulabe tulabi ne bamukyaza ne bamukolera ekijjulo n'abagoberezi bwe akati mu kiseera ekyokulya baleeta emmere kyala naddira omuceere n'ateekako ebifi by'ennyama n'agabula abagenyi kati eya sheekh ono agize bw'ati ennyama gye yasoosa wansi omuceere ne gusembayo kati banne n'agibikka banne abalaba balina ennyama n'omuceere ne waga yalla tafaddal tandika babuuza omugabuzi nze nga sirina nnyama nga siraba nnyama n'amugaa nti ittakillah tya Allah osobola okulaba embwa eyingira ku haramu tosobola kulaba nnyama ekuli wansi wa sowaani fabuhita alladhi kafara hadhi kiso maarufa tegerekisi akati abo balina ebintu bingi garaib basuufi abo bagulaatu suufiya boyo bwe batuuka mu myaka egyo aya gye beesembesa wa abudu rabbaka hatta yatiyaka alyaqin asitootuuka ku ddaala eryo yatiyaka alyaqin darajatu alwilaya ng'esswala zikuvaako hatta bangi balabwako ku mizikiti gy'abasajja bakulu ng'esswala egenda mu maaso nga yeetasaala atudde wali n'obulaadi bunene bwe buti n'ogala okisala agamba nva okusaalira ku haramu nti asiri agisaaliddewa ku haramu makka aliko majini bambi shayatin zimusumbuwa kale
twewala ebintu ebyo baneetudde ku nzikiriza entuufu tunywerere ku nzikiriza ki entuufu ddala yerimu emirembe ate nga n'ebikolwa byayo bikwatagana n'amagezi g'obuki g'obuntu bidia yenna amagezi g'obuntu ageesamba subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tumweyanziza Seeka Salim Bossa, barakallahu fikum. Mukadde waffe Seeka Naddawi Kaluma tugenda kutambula naye mu session eddako inshallah nsaba bakirimanyi abagansinza tuze emenze eno abansinga kumanyi mujje ulira ngo nsinga kumanyi yatutule emenze neddeyo wala wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد الساغر كولeka yaddokowa okujjukiza olujjukizana nga olutejjaamu obuwangazi bwaffe bwonna okutenderezanga ennyo omutonzi waffe okujjukiranga ennyo omutonzi waffe okumwogerangako ennyo kiyitibwa dhikirullah mu lulimi olwarabu. faman iltazama dhikiri yenna yeekutte kuddingana okutenderezanga okwogeranga okujjukiranga eya mutonda ateeka wakati we ne shaitaani ebbanga agayaliridde ekikolwa ekyo tebateŋŋana ne shaitaani. atugamba olwekitiibwa Allah mu suratu Zukhruf aya 36 yatugamba nti waman ya'ashu an dhikri rrahmani nuqayyid lahu shaitaana yenna yeerabira omutonzi we yenna agayalirira okumutendereza okumwogerako nuqayyid lahu shaitaana tubafuula bakinywi ne shaitaani fahuwa lahu qarin gwe tufuula munne bwe batateŋŋana. wa innahum la yasuddunahum ani sabil omulimu gwe mukolamu omukulu gwa kumulemesa byonna bitegeeza ddiini. wayahsabuna annahum muhtadun yadde yeekungulu mwangu wakusigala nga alabanga byonna ebiri mu layini yaabyo. alaika bidhikiri rabbik abange tuyitirize nnyo okutendereza omutonzi waffe kyatugamba mu suratul ahzab aya sanyuka mitima gyaffe olw'ekifo kino tusaba Allah subhanahu wa ta'ala akiteeke ddala mu bifo ebigenda okugasa umma yaffe. ani atagambye amina? bw'oba togambye amina oyinamu ekirala ku Bukhari. tusaba Allah ekifo kino akiteekemu baraka akifuule kya mugaso eri obusiraamu ebbanga lyonna. barakallahu fikum. nsaba olw'obudde ebirala tujja byogera mpola mpola butambula insha allahu taala. Dr. Sebo nsaba ojje mu sawa yaffe nnyini nesekase mwanga tomulekaayo nsaba ojje naye insha allah tutambuze session eno eddako biidhinillahi taala. nsaba mu mitima gyaffe tuteekemu obutebenkevu tugenda kusoma insha allahu taala okuva kati paka gye tunaakoyera biidhinillahi taala. bwe tunaabanga ddala tuli batebenkevu ayina akakutawaanya kati kyekiseera oterere